kati zaako mulaba ajja kubona abonola okuzira ssente z'amabugo z'amabugo zambaga ku mukolo eza speaker kati ekyo kyaluma abayayaabo kyabaluma abali nkulwanyisa Ssenyonyi kati yava mu muntu omu baafuuka bangi abalinamu interest bangi olw'amaanyi ge yatandise nago anti kakati gwe olwanyisa Ssenyonyi ne kinnyikira mu mitima gy'abantu kale ate tugenda kufunayo bano baaniita masirizaini bano simambo wali obukadde bitano bo neutralizing ekibozibozi ky'enguzi kiba kibalance nze ffenna tuli babbi dini mumanyi ng'omuntu bwe nayogerako naye bayira ku nsonga eyo ne muganda wange kinaŋŋamba nze nyina obujulizi bwange lwaki owagamba abo bandekere njobolo teyakolanga n'eddiini ne Katonda yakolanga ne Sitaani ebintu byawunyisa oba producer Katonda teyakolanga ne Sitaani politician ye muntu asobola okujja n'atulaawo n'alya nammwe akatogo akulowozesa embwa eryayo akatogo olufuutuukawo n'agamba mukyala we mami pakudiwaming tablets abantu bandisize ebikomando gachikoze lwambeera politician wa wano ate opposition n'abane mu mazzi mu ngalo bo nomugamba nywa nayanywa ng'oganabye n'akugamba naye tuli ffenna naye mbalabe batula ne mbamalaaya waliwo oyo mwana we waffe oyo yagendanga mu bamalaaya eyo n'abagamba lwaki babagoba ku kkubo biki kumba nonya kalulu ngana naye mulokole oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Wali owulira bye muntu ali enguzi ategeera baba n'amaalo baba n'abasirusiru balina ebintu bye bakola nga byaddiikuula bitya Central African Republic waliyo president bamuyitanga Jean Bedero Bokassa yeitu yakera n'atumako ne empola yali agenda okuwasa n'agula olugoye ng'olugoye lusinga enteekateeka ku mbaka nga lwa bbeeyi ng'ayagala olugoye lufaanana ng'olwa Napoleon n'agamba empola empula ate bakyamuka n'azimba ennyumba kati ng'ovuddeko ekyennyumba n'okubafera babafera mangu wane Kongo bantu abali enguzi wane Kongo era ngenda kulagira amaala agali mu bantu abali enguzi Kongo waliwo omusajja bamuyitanga Mobutu Sese Seko Mbenu okukuwaza banga bali bamaanyi yazimba ennyumba nga ne waggulu wagwayo ennyonyi Esaya kakati nyumba ebeera mu misota kati wetwogerera goti gwe balaba abantu abali enguzi nalaba ennyumba yona le baniita Mungu ng'olowooza yatandise charity kibi ky'okuzimba ennyumba bwetyo mu region gy'ova ate olowooza baba n'emu ekole ki tomanya ayinza okukolera mu zi charity organization abantu beyo baavu nnyo lujja otandise osiruwala obwavu buli eyo bajje basulaawo. Do you know what comes with a big house? I don't know. Wote era kyagenda okuvaayo nga sente zaffe za parliament zakozesebwa okuteeka mu nnyumba amazzi okuteekako ku fensi amataala mu nnyumba eyo obeera eyo ne generator kati omuntu wa wansi afuniramu wa so mu kino enguzi eri mu kizimbe ekyo enguzi eri mu kizimbe ekyo ng'abantu bagamba teri member wa parliament atali anguzi bwe babaayo batono. Those people you think that they are serving us, they are thieves. They are serving themselves. Lwakwandi byazemu n'okuwayiriza. Owulidde mukadde wange ayita wa kunnyonnyota. Si kuwayiriza. Kakati suni bagenda kufuna millioni zigenda kubanga 9 mu mafuta. Naye kakati omuntu gwe tusasulira millioni 3.
mu 5 buli mwezi lwotambula tukusasulira allowance lwoja atukuwe n'amafuta kati kankubulira ekikulaga nti buli member of parliament mubbi ekitegeera badde nsaba sawa kiwana ekinene omujja ba member of parliament obuzaaki sawa ekinene omujja ba member of parliament ekisayi wano Namboole waali Namboole nenda kivubo naye waali ne wahamu bajjaawo kati njagala okulaga engeri gy'ogenda okukwatamu obubbi ba member wa parliament bw'oba oyagala okutegeera nti ba member wa parliament babbi buli member wa parliament bwe yali ayingira parliament gavumenti yakwata ssente zammwe buli muntu ne mwa milioni 2 za kugenda agule ki ebbotoka okitegeera mbadde njagala ayina obusobozi ayite ba member ba parliament abayite enambu tusazeewo na kivubo abayite na kivubo abagambe baleete emmotoka ze balina ne risiti ze bazigulirako ondage eyagula mmotoka ya milioni 2 bagula za mmeka buli yagula mmotoka ya milioni 2 afulume atagigula kiboko ogenda ule kiboko bwenyooka tebazigula abana abavuga ne nuwa zena nyinako MP gwe mmanya ina wishi na mmotoka ye mutuusa mu constituency kakati ze balance yalagawa bamu sente zizi ensonga y'okulya enguzi etandikirwako ya misappropriation bwe nkwa sente tigenda ogule essaawa n'ogula ttaayi eyo nguzi wotagula zituuka ku ekyo kyenkuwadde eyo nguzi nkutumye kilo ya sukali olese hafu olese munnyo eyo nguzi wati wetandika abuli aliyo mubbi awunzikiriza babbi kiba wekityo babbi naye kati famu tumanyi tekiina buzibu okulowoleza ebibiri kati gwe noonya kati kankubule n'ekirala noonya ba MP abazze bagamba ngu bagulidde abantu ambulance bwaleeta ambulance ezo bwe tuzikebera nga ambulance ogenda kwesanga nga ogenda kujjamu bameri ekyambadde yali aguza ambulance nga ambulance ate bano nazo tuziraba ziriko ebigambo bagula nuwa ne takisi ne bagenda ne bazimodifying eri egundi ewa mu Kisenyi ne Nairobi ne bagiteekako amataala lindako gwe ssebo ne baziteekako amataala n'ebigambo n'amanya gaabwe ambulance erina okubaamu oxygeni ambulance erina okubaamu ebyuma by'ekisawo of which tetutera zikebera ebitanda oli katateeramu akatanda ne bakookyamu nevuga nekaba n'akadaako tulaba ekifaananyi musaayi gwa Lubaga ECT nga otukimaze aba TO Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'Okumu, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington, London. Elanga ojja kubanga osasula pounds 1000 erigwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabegattako obega pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Tuyina ewaffe Makindi egyennondera eno manyi nondera Makindi nondera Gaba mwana yatuyiwamu awo Kinuuwa yatuyiwamu ekimotoka awo ozi gobanja emmotoka yafugawo sirina gwe mmanja mmotoka waliwo gobanja yakusuuza sirina gwe mmanja mmotoka era sina gwe nali mmanyiza ku mmotoka anyway kale yakusuubiza vitizi oli yakera nansuubiza emmotoka naye tekitegeeza nti teekeddwa mu nyumba sina mulimu gwe namukolera era tuleme kubuzaabuza abantu yakusuubiza mu kukyamuka ate kati tomuliiko naye takuliiko ale saagala mubaako so walaba era nsanzaawo nagamba MP waffe omukubayo ne mugaa nze sina buzibu ku muntu so mwekyo walaba ambulance ye nga mulimu kuuma kuki so yokka bwonna naye musajja atumunenyeza bwereere bonna bwe bafaanana so wetwogera enguzi kitwali bano ba MP baawano ate abo babi nnyo abo opposition kibi nnyo okulowoozesa abantu nti otegeera ate n'okola ebintu by'obutategeera kyekintu kyaba MP ba oppositions era be tuyita ba political demagogues. Katukole wetu ti. A demagogue is a person who thrives on people's pain for political gain. Aba abantu obalaba akena agamba abantu baffe tebali mazzi biki olugira nga oli yefiriminga nze ndi wano ennyumba yange bagisazeeko olaba bagenda kunzita n'olayira ddala nga ensi eshatinga olw'okuba abo
bakozesa embeera z'abantu gye balimu n'ayisaawo ebigendererwa bye. Njagala era osobola okulaba politician ebintu bye bakola. Oyinza n'okulaba politician ye muntu asobola okujja n'atulaawo n'alya nammwe akatogo akulowozesa embu eryayo akatogo. Olufuutuukawo n'agamba mukyala we mami pakudiwaming tablets. Abantu bandisiza ebikomando ngakikoze lwa mbeera. Politician wa wano ate opposition n'aba ne mu mazzi mu ngalo bwo n'omugamba nywa n'anywa ng'oganabye n'akugamba naye tuli ffenna naye mbalabe batula ne mbamalaaya. Waliwo oyo omwana we waffe oyo yagenda nga mbamalaaya eyo n'abagamba lwaki babagoba ku kkubo biki kumba anonya kalulu engana naye mulokole. kwega bebe bufuzi kazannyo kali awo rubbish kazibu nnyo keetaga tactics kawangula era tulina kukeera ku makya. Uganda kiki kyeyagala? Uganda tosobola kusolovinga bizibu byayo. Bade manyi kizibu fena tukimanyi ekiriwa buli omu kyayimba kikiriwa ekiriwa manyi buli omu ayina ekizibu common kyemuyimba nti Uganda ekizibu ekitawanya kino. Muntu ali omu buli omu gwasongamu olugalo. Kati nze nkubule ne bookeera enkya Museveni akoze ebizibu bingi wano mu Uganda naye ne bookeera enkya n'omupakira n'omugjawo. Nze simulonda nkitegeera naye ne bookeera n'omugjawo ebizibu bye tulina ate no biyinza n'okwekubisaamu kubanga bw'olaba alternative baffe bebaleeta solution zibaleeta teziriiwo. Gwe buuza munnabyabufuzi ajja n'ayagala okugyawo Museveni omugambe nti plan ki gy'olina tuwe structure ya governance yo wegenda okubeera. Ojja otya ng'ogenda kugyawo Museveni naye nga gw'okyasuubira muno kiri nnomu okubeera ne parliament eringa ekisaawe. The thieves ne mubeera ne MP naye nga tebalinamu magezi nolabye ki MP oba kyesoloti oba kyawa kyatadde ku WhatsApp status mbu agenda ku parliament asimenta anaaye nobeera lommeeka ng'okyagamba abantu mbu bafe muguno omulembe ng'otegeera abamutuufu oludda kuba okyayinza okujjera ne kibaawo. Nobeera MP ng'oli mu bbi wano omuntu yenna alina okujja alina okutugamba nti bannange nze zijja ne kusala ku parliament kubanga si tefugwa mu yeye. Olina olaga nti abo tebaliiwo. Parliament ya Bungereza gundi constitution ya Bungereza oba eri ku page mmeka naye si tetambula okitegeera. Tudda wano kwebuzaabuza tudda mu bya kisiru gw'otubuulire nti kiki kyafuzi kibe nti tugenda kugenda ku federalism what the nature of governance obuyinza buli butya wano ebizibu ebimu kutuwonyabonya constitution yakeera newandiikibwa bobote ne baddira nga balowooza tebagenda kufa. President n'aweebwa obuyinza obwenkomeredde. President kyatalonda tekiriiwo President kyatalonda kakati njagala President alonda Chief Justice n'alonda ba RDC n'alonda ba Minister simanya bakaawo ba PS buli kimu kitegeeza security nti abogerera amagye abatulondesa abagenda omuteeseza okuvaako okwe oba okubeerako yabalonda naye nga kiri mu mateeka byonna biri mu mateeka era takugamba muno naye nga bituufu baya babitekawo balooza tebagenda kuvaawo ebintu bya kiyayi ebyo gwajja byogenda oga nti tugenda kulondanga naye nze sirina kubeera na electoral commission nga nze ngironze abantu bakole ki balonde electoral commission ekyo vosaasira abantu nolaba omuntu nagamba mbu omusajja twesimbewo please kuba tomanyi obeera otya n'omusango mu kooti n'omulamuzi nga ig'oyinako omusango Museveni yerondedde electoral commission n'akwata ate mutabani we ali mu magye
bakuuma embeera y'akalulu yenyini gavumenti eno egenda ne printingisa obululu ye kati yakeera gambe nangirire omusajja nsinze munsinze sire kiri close to impossible. Nkujukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Nga twogera ku buli bwenguzi sisobola kubuusa bintu bibiri maaso. Twogedde kweyitibwa enguzi ya Honorable Mpuuga ey'obukadde 5. Oba ngambye justice za motoka kitegeeza kiri katulede weekiri tuyu obukadde 5 gwe tuye banguzi. Ensonga ya Mpuuga nze nagibagamba nti ensonga ya Honorable Mpuuga eri ethical mpisa si abumenyi bwa tteeka ya mpisa nti kati bw'obanga gwe oli mu positioning eyo ng'omukulembeze n'obuyivu n'embeera mwoli tosobola kukiza ko miliyoni 5 ng'ensi ebonaabona enkola ki naawe oyogerako nogaa nti bazimba naye mu byamateeka kyova olaba nga mutugyeko okwesudiya teri asobola muwa birogo musango n'agusinga era oba ogenda mweriyirira naye bali bano abasajja bali mu palamenti kye baakula bagezi kati akeera n'amanya nti bano abanayayo balaba nti ekibatta bwavu nti najja ng'agenda kukuwa ssente nga za kiyaye nga tozimusabye nazikuwa nakola ki nazikuwa gwe gwamanyi kati Bampuuga bamaliza babawadde obukadde 5 zaagala tozagala bazikuwadde gwe gwamanyi naye kyali kubba okwatagana naye sente zino sizampisa naye ate abono baziririra nalwo nno lutalo so it is better to take your money. Kati zaako mulaba ajja kubonaabona olw'okuzira ssente z'amabugo zambaga ku mukolo eza speaker kati ekyo kyaluma abayaayo abo kyabaluma era ekyo kikubojesa ebbanga lyonna okugana miliyoni 10 ezekutte n'ozikasuka bwoti ku ttaka kwegamba mu kino ye aba safe wano teri ali safe tewali ali safe tugende ku biliyoni emu biliyoni emu n'obukadde 7 1.7 biliyoni eya Joel Ssenyonyi tewali bujulizi era n'obulimba obukirimu bungi nze nakubidde Vianney Rujja owa Siva Aviation nayogedde naye ku WhatsApp sijja kulimba nga balala nti namukubidde nayogedde naye ku WhatsApp naŋŋamba nti sikerangako naŋŋamba CAA bwekola naŋŋamba bwe tuba tusasula sente tuzasula na bank o mobile money petty cash wa mobile money tugaba cash kitegeera era ekyo kiruddewo nga twakikola kujjawo nguzi naŋŋamba kakati Siva Aviation wewe wa Ssenyonyi sente kyangu nnyo olina kugenda n'okola audit audit okimanyi okubala ebitabo ne tunoonya nti udi lwagibwayo biliyoni emu n'olukaddameka 7 era yeni yabujjawo era yalukozesa ki nagaa that is too much money nagaa ne miliyoni emu nzibu yakuzibiikiriza nate gwe ki biliyoni nagaa era nampabula naŋŋaa kale omuntu bwagamba Ssenyonyi twamuwa ssente talina kubeera ku social media alina kugenda mu kooti n'ateekayo omusango n'obujulizi bwe negumusinga netumanya ani akola ekituufu netumanya ani akola ekikyamu. In fact Bobi Wine we yayingirizaawo ekyokuba nti bagamba emmotoka President Museveni yagimugulira n'ayingizaawo ekyokuba nti ekya Joel Ssenyonyi kiriwo ekyobuwumbi nekya muganda waffe Lewis Rubongoya okubeera omwana w'omu State House. Kati bino yabigasse n'agamba nti bino bizze bibeera bwera tekirina kyekigenda bakyusa era tekijja bakyusa naye wonna eddiyo damage weeri abali mu kulwanyisa Ssenyonyi kati yava mu muntu omu
bafuuka bangi abalinamu interest bangi olw'amaanyi ge yatandise nago anti kakati gwe olwanyisa Ssenyonyi ne kinnyikira mu mitima gy'abantu kale ate tugenda kufunayo bano baniita masirizaini bano simambo wali obukadde 5 bo neutralizing ekibozibozi ky'enguzi kiba kibalance nze ffenna tuli babbi speaker aliko case lead of opposition aliko case kyokka ne former lead of opposition aliko case awo tuba tuli oba neutralizing nze ffenna tuli babbi let's move on kuba kyasosera ne kijjawo ekyabonale bongo naye kyemmanyi kyensobola okuwa assurance kyemmanyi mwami Ssenyonyi yawaabira muganda waffe Dini Lubowa mu kooti omusango gyeguli era guli mu maaso g'omulamuzi omu gwe mmanyi naye Dini Lubowa saava ono gwe waliko mu mawulire naye ng'akyakola gano NTV mainstream oyo musajja oyo kiki Dini talina buzibu kyekyo kyensoka okugamba era kyolina okumanya Dini mugezi era tosobola kukola bintu Dini byakola nga toli mugezi bannange Dini amawulire agategeera kati mu kutegeera amawulire asobola okugakozesa kyayagala era ensonga lwaki essaawa ya leero mbuuziza Dini story ki kuba mmanyi gwe wali active naye essaawa ya leero ensonga lwaki omudisikasinga singa abadde taliimu nsa essaawa ya kakati tetulina bye tumwogererako naye omuntu asobola okukola emboozi oba statements ne zikankanya ekibiina kiramba ne zisattiza naye kakati ze kyenjagala okugamba nze mulimu ebintu bye soogerako olw'ensonga nti ffe tumanyi bingi kati mu kumanya ebingi ate osobola okwogera ku muntu abantu lead emuzaalira akabasa oba ate n'omusuuta n'olabika nga awagira ye ekitegeera Dini mumanyi ng'omuntu bwe nayogerako naye bayira ku nsonga eyo ne muganda wange kinaŋŋamba nze nyina obujulizi bwange abo bandekere ekitegeera nengenda nenzijukira wa mukadde waffe mukwano gwaffe atugatta mukwano gwaffe Sanolenda wale mugawo ekitiibwa ensonga ya Dini eno naŋŋamba anja kwogerako naye tulabe kubanga naŋŋamba sajja like waayi n'obujulizi bwe naye namugawo ekitiibwa nange nyina obujulizi bwange ekitegeera kakati omuntu mwana mu Luganda tugamba nti eyewoza omumba bakola ki bazikuba Dini bwawangula omusango ekitegeera nga tunamuuza zamugawayi kuliko omusango bwe gumuka muvi tujagandwa naye bana tugamba nti musajja bamusibye temufudde tujja baga nedda omusajja atugamba alina ki obujulizi bwe tujje mu nsonga zino ekitegeera so ezo kesi zaabwe kale ate n'ekirala nze olukiiko olulimu okusuula ani bamuyitaani Ssenyonyi sirutuulamu Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Ssenyonyi
mwenyumirizaamu nti kino kya buntu Ssenyonyi ye muntu omu gwe mmanyi ku bannabyabufuzi nga bwe bafaanana y'omu ku bannabyabufuzi abatono be mmanyi nti ayagaliza Ssenyonyi akutte ku bantu Ssenyonyi akutte ku bantu Ssenyonyi alabiridde abantu Ssenyonyi abeereddewo abantu ku busente obutono bwafuna ku palamenti nze ng'omuntu Ssenyonyi munnabyafuzi gwe mmanyi nti Buule tewamusabye n'agamba nti Buule olyo kebera ku ssimu awo ng'abikoze ate nga tomusudiza si byakumusuddiya ajjukira abantu nali ngenda okuwasa nga musajja n'otanga nti ogenda kuwasa ezo nsokola nga si nnungi naye kebera ku ssimu ng'abikoze n'amawulire nno omutuufu asobola okujjukira banne kakati kyokka nowewuunya ate Joel teyakolanga n'eddiini ne Katonda yakolanga ne Sitaani ebintu byawuunyisa ama producer Katonda teyakolanga ne Sitaani nga Katonda ye producer mu ggulu ng'asukuma wali endongo ne mukaana agaa nte kakati gino emikolo gyenkola ginyuma teyamala teyamugoba tewali kumbiranye byewuunyisa Katonda yalinga mukwano gwa Sitaani nga bali bati okitegeera nga bakola ebintu byabwe abo kati bakyankalanya ebizibu byabwe babituyingizaamu nadda ffe twandibadde tusaba tubeera twegayira Mukama tuwonye musajjawo ekika ky'amawulire ago aga investigative journalism Dean bo agakola wegabeera nga bamukwestioninga byaba amaze ofulumya tekigasa investigative journalism tajjaawo bumenyi bw'amateeka nti tajjaawo mpisa na nnono z'amawulire era bw'owandiika investigative journalism obanga wandiika eggulire lya bulijjo nti bw'oba tosobola kubeera na story ng'eri single sourced era story he told he said he told it is not investigative journalism omwami ampiseko wano bamuyita Kasozi Muwambi y'omu kubanjigiriza okuwandiika okwa ddala naye Kasozi nga bw'omujja n'omugamba he said according to a reliable source a source says aga naye yogera ya at least ne minister omu atamukonyeeko nga according naye according taba investigative journalism muganda wange ekyo tebakikulimba amawulire gabaamu ebintu emugaliko ennono n'empisa zigafuga nti olina okwogera nti eggulire lye lino sente waba yazirya omuntu waba yaya sente otubuulira bwe bazimuweera n'olunaku ekitegeera sinakindi n'obusaawa toga nti waliwo abantu abamuwa sente ng'otugamba yazimuwa egundi bwe tumwogedde oganga yali avuga emmotoka bweti ne bweti ekitegeera ffe nekituwalisembeza cross to the picture kyetuyinza okuba nga tetwafuna luli nga twakiyita kungu kakati noddala n'otugamba bwe twatunuddeko abakugu baffe ne batulaga akawunti balansi wa ekitongole gye yazibba era ku lunaku olwo akawunti y'ekitongole yavaako sente bwe ziti kubanga ate eddiini teyabituwadde kubanga tekitongole tulina okukebera ku lunaku olwo oba mu kiseera ekyo akawunti y'ekitongole yavaako esente ezifaanagana bwezito ne bwe ziba zaavaako mutwalo zaakako bwekiro nitubuuza ekitongole kale bwe ziba zaavaako mwasasula bakozi okitegeera kati ne mubeera nga mulina okugattaganya nti sente bwe ziba zivudde awantu eyo bafula oba tutuyita connecting dots kati mu investigative journalism you connect dots bwomala coordinating dots no raising a red flag ulwo connecting nga oteekawo bendera emyufu gogaa naye kakati ne ku kiseera ekyo gundi yalina okukola bwati teyakikola gwe nosindika narrative muffe okitegeera notuwa entandikwa naye investigative journalism sikugamba nti oyo Kasozi Muwambi mumanyi museza alya n'abantu lindako nze ejja byogera era abasajja baŋŋamba bati era emirambo kati gwe otugamba nti Kasozi Muwambi musezi olina otugamba nti ku bbalaza otugamba nti atyala n'abantu ku bbalaza baziika omulambo entwetwe ate gyasula era wano ekitwamula yali ayambadde bwati n'omulambo gwe yajjamu bwe guti ne tuleeta n'abakugu
ne basimentana ng'omulambo tegukola ki teguli kati nze olwasoma oŋŋamba nti mulambo wakiri ajja tugaye nti mulambo nagukozesa kweraguza saagulya ne tubuuza ne ku baana ne mukeberako ne mmanju ng'amagumba waliyo ga byennyanja oba birenge amavivivivi nga gali awo. That is investigative journalism. Era wano mu Uganda bw'oba onoonya ba investigative journalist batono. Dini mwali simanyi ojja mubuuza oyina obumanyi obusobola okulaba investigative journalist omutuufu mu broadcast yamukolanga ku TV naye simanyi tendeka sindika kujajinga bantu ndi musajja mukadde saagala ntalo so basajja wali tuli basanyufu Buganda bukakamu abantu emitima giba bukadde abamu baali batidde nnyo gomayo musajja kyana sebo kijjawo ne kikusomera kigamba nze soosi zange mu lubiri saabasajja taliiwo yafa yafuna obutwa bwerasha kati n'ogamba ekisajjange ekyo kyogera biki ekitegeera kyogera biki ate munaye abaana ne bakkiriza kati ng'abantu bambi tuli naive nze nagambako omwana yaŋŋamba abo abaana babeera ku YouTube kusimako zi Facebook TikTok wakena nanga gobbula nkumanyi oli mumpi nensoka nenkiwulira nesifa oli mumpi gwe obugirego obumpi natya nnyo ssebo nensituka munda bo bandi sebo omwana akukuba egambo n'otandika difaanana omwana egambo n'otandika okufuuka mu kino Buule emboozi ya Ssaabasajja ebaddewo nnyo naye ndi omu ku abo abadde bagyewaze paka we namulabyeko ng'akomyewo teweewalanga kukola kituufu mu kino bwewewala okukola ekituufu oba ku saidi enkyamu no mu kino omanye ekyajja mu bwongo bwange nti waliyo omuntu asobola okukeera ku makyanga ebyaddala asobola okubuuza Ssaabasajja kibi njaye ng'oli yawulira ayagala buli munnayuganda alina buli muganda alina olukusa olubuuza Ssaabasajja kubanga kabaka we mukulembeze we naye ffe gwe twebuuza gwe tugaa nti ye ekimuli ku mutwe kiki yono omuntu abuuza ne bamuddamu n'agamba olimba awo kyekyakyusa ekintu kati mbuuza nti oyambadde kala ki Black ono kati gwe n'ogamba olimba kakati kitegeeza nti gweoyagadde nkugambe kyoyagala okuwulira nti ono maluuni so ate gweoyagala oŋŋambe ekituufu nti ono black so bwe wali enjawulo mu kintu kino kati abantu babeerayo bwe batyo banarcissists ng'oli era oli ajja kukeera akugambe nti era singa tetwandimubanjiza teyandikomyewo kati banarcissists tasemba nakyo agamba olwa pressure yange yensonga lwaki Ssaabasajja wange buli kaadi omukanya mugamba okunamye nga gamba ndi mu mpale bbiri nsoloso zimala munjuma mu mbalakaso naye nga owekitiibwa Katikkiro weebale byonna omanyi kati mulimu pyala alimu emirundi mingi waliwo pyala owokwogera nobeerawo kino ekintu nekivaa nogaa nange kino naye n'okusirika pyala kyenenyumiza mu ekitiibwa Katikkiro yagamba nze kasitamba nga nkola ekituufu oli ayogere kasitamba nga akola ekituufu naye waliwo omusajja gwe nenyumirizaamu bamuyita Misa Kisemakula mu Nsaasire ogezze nnyo bula agezze banange waliwo omwami bamuyita Misa Kisemakula Misa namu interviewingako yampa omukisa ne mmuwayo ka interview mabega ng'agenda mu show ye Misa Kisemakula yaŋŋamba nti mwami Buule mu nsi muno njagala nkuwa ekigambo kino tumala interview njagala tugende nkuwa ekigambo kino okiyigirengako konze nti konze mpa ekigambo naŋŋamba buli lw'olirowooza nti bantu bajja kutegeera n'obeerawo nti buli muntu ajja kutegeera ojja kufuunyiise ng'obalidde nnyo ku bantu naŋŋamba kkiriza nti waliwo abatajja kutegeera osiigaawo langi njeru bagambe Misa kiyasiize wano
langi emyufu mwami Semakula yabiŋŋamba is a bright man mugezi bwe namulaba ekifaananyi kyange kyakyuka nnyo ku ye musajja mugezi yaŋŋamba nti si buli muntu nti alina okutegeera wabula gwe ennyini weetegeere bwe weetegeera osigale ng'okola kituufu kyolaba gwe nti kyekituufu kola ekyo ebisigadde bireke kati waliwo abantu botasobola kukunnyonnyola nti Mayiga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti alina nekyakoledde Obuganda bangi nga tosobola munnyonnyola era nga yakugamba omusajja oyo aleeta obuto omusajja nga n'okulayira alayira era bwaga akasajja ako naga omusajja talina kyakoze mu Buganda naga kuba Katikkiro tubadde nabo ono takoze naye nga ye embala ye ey'obwongo Katikkiro okubeera Katikkiro kumanyirwa na kukola byoyagadde okoze naye n'omugamba kati ffe kati olumu tubagamba bwe nnyiigamu olumu ne mbawa ddata ne mbagamba Charles Peter Mayiga bwe yajja okufuuka Katikkiro Obuganda bwali bubala budget ya bilioni 25 n'obutundutundu olumu bilioni 26 bilioni 25 ziba za muntu asobola okuba ezo bilioni 25 zenkugamba it is man that can is a sentence of rotandi kubutandise edduuka nako mukwano gwa bamuyita Anet mkyalo oyo yakola edduuka bayitanga Crystal Euro ne Crystal Euro yalimu amataala nga mataala gana aga decorative lights business okutereza edduuka nebigenda okubeerawo yakozesa bilioni ya sente okutereza edduuka katatateekamu yadde omusumaali kati n'alisasula okugenda Greece n'aleeta amataala ng'omukazi ng'ani mu bilioni 14 kakati nze kugambye Obwakabaka bwakuŋŋaanyanga ssente embalira yayo okubalirira nga bilioni 26 ze bakuŋŋaanyiza ze badonatinze bilioni 26 azigudde wali nga Obwakabaka ze buyina nga Mayiga yakajja ekitegeera kakati essaawa ya leero Obwakabaka busoma budget ya bilioni 260 kudda waggulu bilioni 260 okuva ku bilioni 25 ku bilioni 260 mwabasoma data that is at like 1,000%. Not even kati 100%. abatamanyi bagamba 100 yewa percent mu economics even 1,000 the percentage we can be in 1,000 that is in a percentage wano onaba ye overworkinze nga zino sente ziba mu kusoloza ku bizimbe by'Obwakabaka ng'ebimu bimaliriziddwa ye enkola ey'oluwalo ekitegeera kyapa mu ngalo okusasula obusulu bwa Kabaka n'ebirala obw'obulambuzi n'ebirala kati oyo yagamba musajja tayinta Obwakabaka tebukuze okula tebakubalira ku bizimbe okula bakubalira ku sente mu numbers kitegeera telling you under his leadership Ndoza Kabaka is currently one of the richest persons luli yalinga rich mu bintu bino bya ttaka biki ne kati muwogo wali owaddala weziri sasa simu naku ya kati ali mu level ola government sente wezire za ziyingira era kati yo Mayiga noyongera nomuwa emyaka 5 I swear to you ng'ebintu bino babikola asobola okusoma budget ya trillion mu Buganda Obwakabaka bwa Buganda budget gye busomesa ya kakati kyenkana hafu ye budget y'ensi yerwa ye Burundi budget y'Obwakabaka bwa Buganda era we kigenda mu myaka 5 budget y'Obwakabaka bwa Buganda gigera kwesinga budget ya Burundi nga tuli mu kugoba budget ya Malawi ensi namba nefe wano just Buganda region Obwakabaka buyina amatso omayika bino tebabiraba kati tulinamu obuzibu nti fena tukirize nti teyali choice yaffe nga Abaganda okufuuka mu Bannayuganda
era n'aba story n'aba chapati basajja batuula eri ebbaliini ne bakola bye bakola ne bagamba nti abantu tukole bendo lye Uganda. Teri wana yayagalako kufuuka munna Uganda. Kati muntu ayagala kufuuka bwe bityo titwesanga mu kiseera nga tuli mu bintu bituteekeddwa kukola ki kubeeramu. So kakati kubeera mu bintu bwe biti ti abantu bali frustrated. Edda mu 17 nga tebannakola byapa na kusooka kuyuzaamu yettaka eyasooka wano mu Buganda. Abantu baweebwanga ettaka gwogenda n'olima w'oyagala n'ozimba w'oyagala ekitegeera nga bataka banasima bakulu b'ebika mu abakopi baabwe mubawa kasente mubawaga abantu babeerawo omumbejja takola biki kati byakyuka. Kulu w'ekika asobola n'okujja ateeka omulambo ku ttaka lino n'omwokya oluyi ne kooti n'emubuuza ettaka ly'omwana obadde olinona naye nga yejjajjaawo ye Luomwa asobola n'okujja ku mulyango n'omugamba ononye eki mu nnyumba yange naye no muzzukulu wange embuze nakubuuza ndi muzzukulu guva nti tweddira omuziro gwe gumu naye siggwani bosa kitange ye bosa ekitegeera ate ensi nemuwuliriza etteeka ne likola ki ne likugira. Kakati tulinamu Abaganda abasuubira nti tulinako Buganda gye tujja okukeera tukufune tukeere Buganda eyiwa ensawo z'omuceere egambe gwetwala 5 emale tugamba kati tetwazze mu mwanyi terimba gwekwata 2 si bwe bityo awo twavaawo dda ne Bungereza Obwakabaka mulimu n'abooluli obulangira abatafunako yadde 10 genda okole. Awo twavaayo era olaga tujja keera tugoba abantu bwe bati tugabane ettaka teririyo ebyo. That is crime. Teri era ekyo tokisuubirako. Kati embeera abantu abamu gye bakola ki gye balowoolezaamu n'embala yaabwe era kyova olaba oli agamba nti bakollectinga biliyoni katugeze biliyoni katugeze oba meka oba 10 budget ya gundi eri ku website ya Monitor embaliriza ya Tofali ne ku ya New Vision ne obusente bwakunganya omwetu hino obuzibu bano abantu balowooza tuba ne biliyoni oba ne sente era lozo byennyo okoze eki naye biliyoni nyingi ku muntu naye so ku institution yo nene naye ku muntu eba nyingi ekitegeera kati wano olaba wano theater eno manyi sente ze bagisiigira okukwata sente basiige batereze toyi bakole ki bategereze sewage biliyoni 6 mukaaga wayiseewo emyaka obange that was 2019 naye nakati etonya nga bateeka nga baziba n'ebiraka by'egundi n'okutonya etonya 6 billion kati ne bino biri mu kuva ne ba institution of course bano bo batukwatamu bano bo batukwatamu naye mu byaddala nti era badi spending ekitono nnyo billion nga 3 at least wate nazo nyingi bannange baba bakola biki ebyo so twebaza Katikkiro wa Buganda webale nnyo omulimu gw'okoze ebintu ebituukiddwako bingi era ebintu byonna bijja kukolebwa oli waddembe okuvuma Katikkiro era yetajja kusiba so bula alina omukisa naye ekintu kimu kye mubaze nze siina mukisa na gumu ebintu bino tubisoma kuba biri mu public kati ekintu kimu kye ngenda okukubalira nti bw'olaba ng'oggyeko budget gye nkugambye okuva mu 2016 okutuuka leero obwakabaka bwa Uganda bwe businga okusuubula emmwanyi okutwala wabweru w'eggwanga exporting mu Uganda wonna naye okuva mu kati naye nga effort evaddewo okuva mu 2016 okutuuka leero naye nga 2016 lwe batandika mwanyi terimba essaawa ya leero abantu banoga mu byalo banoga batunda bakola ki awe tuli Obwakabaka buyina amalwaliro 16 ekitegeera Obwakabaka ngabbo gagenda kugulwa ate nagali ku mutindo amalwaliro ago gazimbye ga government yes mitendera gya wansi bazimbye amalwaliro 16 gagali ku mitendera gya health center fu 16 kati amalwaliro 16
bagenda tandika okugaggulawo nga bafiira ddala ku bakyala abazaala ku balwadde b'obulwadde bwa mukenenya kubanga ne Ssaabasajja yambasada okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya emisujja n'akisidenti naye sente ezibadde zizimba amalwaliro ago golooza zibadde ziva mu ggulu si mu misinde n'ebirala kati tudduse emisinde bafunye biliyoni katugeze mu misinde oba biliyoni 2 zizimba dwaliro ki gwa malwaliro ge bazimbye ne MRI machine yokka mutusobola ogiddukira emisinde emirundi ng'etaano kakati kyenkugamba nti ekiriwo ebintu bibivaamu mu bwavu muno mwe tubalira nti no sente nyingi naye si nyingi era bekyetaagira ddala sente nyingi naye credit gyembawa nti amalwaliro ge batandika mu 2022 nga gwakaawo tuli mu 2024 amalwaliro agasinga Essingo Budduwa babazedde okugaluufinga bamaze okukola ki okugaluufinga kakati yo oli omuntu omu bw'atuula ka Twitter ka TikTok ke nagamba Obwakabaka ne bubula eddwaliro lya Buganda eddwaliro eddene n'ogaana kati ono tategeera waba onookwata eddwaliro eddene n'oliteeka e Kampala mbu lya Bwakabaka gye tulina amalwaliro n'abantu abasobola ne Mulago ne Kirudu n'ewalala kati abasajja abantu ba Kabaka Essingo ate nga ne transport tebamuyina gwe basuubira okujja e Kampala babonebonera eno obadde olugendo kiki kye tukola nti amalwaliro g'Obwakabaka gabeere mu buli ssaza essaza eddene lifuna amalwaliro ng'ameka 2 oba 3 kati abantu b'Essingo gwe tomanyi kye babakoledde omuntu ali Essingo oba Muganda oba si Muganda tomujja kina kijja munnyonnyola essimu yeeriwa oba omaze okumusembeza olina Twitter ne service olina Twitter tujja kugikebera edda mbadde njagala kulagako eddwaliro erimu mu bifaananyi malwaliro manene jjukira amalwaliro gagenda kubaako n'ebisulo eby'abakozi abasawo abakuumi ebyo tebannabikola nako awo tutuuseewo ku mulundi guno Katikkiro weebale bulirayo Katikkiro wa Uganda yenna yazimba ttooyi mu ssaza ebyo twalowoozangako birowooze Katikkiro bazze bakola buli omu n'atazimbya zaakola kubanga bakatikkiro Michael Kintu Nsibirwa Mayanja Nkanji Oweekitiibwa Mwanya Mulise Mwogerere bazze bakola ekitegeera yamalawo kaseera nno katono era tosobola mujajinga kubanga ebbanga lyamalawo si mwaka gumu myezi nga 12 lyali bbanga ttono yali akyayiga na kuteekateeka kukola ki ate ne tajeti yali ku birala nnyo yali ku federo pozi bo bamalako bbanga ki Katikkiro taliiko bisanja okukuubisibwa abantu kwe bakola tabako kisanja mbere bamwongerayo bwongezi oli akwasiza eddamula n'agamba genda onnamulireko Obwakabaka ate nga kugamba mu bisanja yennyini yakuggyako ebisanja bibeera mu kulonda singa abadde elective position bibeera mu kulonda naye mu kiseera kya Ssekabaka Daudi Muteesa Ssekabaka Muteesa Frederick Muteesa tata wa Mwenda Mutebi mu byobufuzi wano okwagala okujja simanya tugende mu federo tukole ki basalawo bakatikkiro balondebwe era Katikkiro Michael Kintu yalondebwa Kalulu Katikkiro Mike Kintu ng'alondebwa Kalulu abaami abali emmenge eyo era alina gwe yawangula okitegeera si bwe yabanga politics nga mwerondamu ng'abantu bakampeininga olukiiko ne lukola ki ne lukulonda naye kakati wakomezebwawo ebintu ne bikyukamu ne biddayo biri kiri kye tulina okumanya ffenna kyamaanyi gali mu Namulondo Kabaka si munafu yalina otutegeerera ate kati ffe abakopi tulondere Kabaka omuntu agenda omukolerako emirimu
mujja kumanyiza muno nze nekyuma yani kisa kya mukama kisa kya njali so kataka bakategedde amanyi tugaleke mu mikono gya Ssaabasajja ye yasalawo asobola n'okugamba nti nno abeerewo ate no si Katikkiro asinze okusavinga ennyo aliwo yasinga ne mu bataano taliimu kyoga kwali bomenyeza kuliko yasingako n'enkanji yamusinga ne mulwanya mulyo bakati bagenda kwenkana ne mulwanya mulisebo yali yamusinga Katikkiro tawezezza emyaka 12 abwe watya Michael Kintu nsibirwa bamu bakomanga nawe ssebo oli n'agenda ne bamuzza ne bamuzaako anyway bye betusobola okuba nga tubawo essaawa eno ku Buganda Katikkiro ne Ssaabasajja okuba nti kati waali nnyo ng'olina omukisa Katikkiro wamusisinkanako Zubeida yamusisinkanye nasanyuka naffe tuli mu ssaala twongera okusaba tomanya musabe interview ajagibawa tasobola kutakujukuma bwoza mu Katikkiro wantiisa is a very free man bule ngamba nti kisoboka njakuweza enamba ya Namukasa nsaba appointment osaba appointment Katikkiro omayiga omuntu ayagala abantu atuukikako waatyo nnyo era bwe mumala okumusaba abayambi be batunula ne bagamba gayina kuza mwezi ki ayinawo omukolo bakubuulira n'okugamba kunakubuuza omwezi bwezi tyosuubira osobola okukubeerawo mukulu tugenda mu mugambo n'okuwandiikira bakuwandiikira n'essimu bakuba ne bakugamba nti owaayi kati essaawa jangu gwe yono Katikkiro ekka badde atuukikako va ku biri abantu be babeeranga ne batembeya bakatikkiro oyagala Katikkiro ajje ku mukolo gwo mpaayo 2 si abantu basasulanga okulaba bakatikkiro emmenga bwenga tulabye ebizibu wano ekitegeeza ebintu ebimu ebeera mindset yo nakyo kyolowoleza mindset ate Katikkiro level kwali eyentegeera Katikkiro mu magezi gaalina mu nsaasiro okumulireetinga ku bantu Katikkiro alina obwongo bwenkanankana mu magezi bwenga abantu nti bagezi IQ alinga Professor Kateregga alinga President Museveni oyinza okuba toyagala President Museveni naye alina ekintu kyalina nze kyenneewuunya ne Katikkiro akirina ojja kuvuma naye ogenda kitegeera Museveni ne bwasanga omuntu ku kyalo olunaku lumu ne bamumwanjulira ne wayitawo emyaka 5 najja mu bantu nogamba nze gundi ow'enakimbolede nga kubuuza taata wakyaliyo simanyi kyalina olusuku lwaŋŋamba ekyo Museveni yakirira kakati Katikkiro ne bwaba yakulaba ku TV ajja kuga ono lujjasiye wa UBC abalina kamanyi line yonna gyagattako alina that ability to know waliwo abazze waliwo abalumbi bagenza ofuna waliwo abazze negwe wankutte wano kangende nkola amawulire essimu yange eri 700 391620 sina gwe nvumye sina gwe nkonjedde nkola mawulire akola mawulire ye Buule tumuleka agenda agatta emboozi naffe tugattira amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp